Bwabadde ayanjula ettu eribalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 108, Adan Apaman nga yakulira kampuni ya Betway mu Uganda ategeezezza nga kilabu y'Onupalaka bwere y'amaanyi ennyo mu ggwanga era nga bw'ogeraageranya empiira gy'ezze wangula sizoni ewedde ssaako n'abawagizi berina kye kibawaliriza okugiteekamu ensimbi. With the constant display of great football potential, Betway voices its pride in being associated with a club on the caliber. The brand's big picture plans involve seeing Onupalaka develop into the best club in the Azam Premier League. Ate omubaka Atiku Benadi akiikirira essaza lye Aivu era nga ye muyima wa kilabu eno yeebazizza nnyo kampuni ya Betway olw'obuwagizi bw'erina eri ebyemizannyo era n'abakakasa nga kilabu y'Onupalaka gye beegasseeko bw'eri ku mulamwa. This partnership is executed professionally. You are all aware of the challenges Ugandan football has been facing, and we have had to look at all those challenges before arriving at signing this agreement. And we think we are going to set the pace of managing football professionally with honesty and transparency. Mungeri y'emu Tony Anthony Afeti senkulu wa kilabu eno alabudde kilabu zonna ezinabakyalira maka gaabwe okujja nga beesibye ebbiri nti kuba si beetegefu kuwangulirwa ku butaka. Basuubire ku kye twakola ku sizoni eyawedde basuubiremu ekitono nnyo okwongerako so that tusobole okujja mu liigi eno gye tugendamu. Tetugisambyeko bulijjo, abaana abamu tebagisambye naye abamu betushopinze bagisambyeko bamanye ki kye tugendamu n'olwekyo abawagizi basuubire nti tugenda kukola nnyo okusamba eno liigi. Kilabu y'Onupalaka y'emu ku makilabu 3 agasumusibwa okuva mu zinambalo ga sizoni ewedde omwali ne Kirinya GSS ne kilabu ya Proline FC. Onupalaka era ejjukirwa nnyo mu kikopo kya Uganda Cup sizoni ewedde bwe yatuuka ku final ne kilabu ya Vipers FC eyabawangula ku ggoolo 3-1 mu kisaawe Nakivubo. Kura Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.